Yamuka. Yamuka kwa malika mjema. Yamuka. Enduru esaanikidde bannakampala bwonna ate emmotoka ya Rolls Royce kulina n'enkola y'emu 225 webadde eyisibwa saako ne Range Rover era nga zino emmotoka zombiriri za speaker owabadde speaker wa parliament Anitah Amongo. Bannakampala buli obwedda alaba emmotoka eno obwedda alina okuyimirira asooka yeetegereze emmotoka ey'obuwumbi obusatu mu ebukadde ebineefaanana etya. Erina langi engezaffe, erina mupiira kyenkanawa, yakula etya. Eyo byemu ku abantu bye baagala okubeera ng'olaba. Embeera eyo ebadde wakati mu kibuga Kampala n'ekigo ewa sipiika. Abantu namungi w'omuntu alabiddwako mu maka ga sipiika ng'atudde awo ayagala kulaba kiki ekiva mu nnyumba, biki ebiri mu nnyumba, ennyumba yakula etya, biki ebibeera awo. Ekyo obedda bannayuganda kibagezaako okubeera nga balaba. Ekyamazima bw'owuliriza ebigambo abantu bye badde bawereekereza emmotoka zino nga zitwalibwa, kiyinza okwongera okukakasa abantu ba bulijjo bye baluwooleza sipiika wa paalamenti, wabula toyinza kumanya babadde babimulowooleza okumala ebbanga lyonna oba ebyo ebitutundiddwa mu mawulire mu kaseera nga bagenda mu maaso okubeera ng'ate bamunoonyerezaako bye bireetedde abantu okumuwulirako bwe mutyo. Wabula ebibuuzo byo bikyagenda mu maaso okuba nga bibuuzibwa era nga mu abo ababuuzizza ebibuuzo kwe kuli omubaka amanyiddwa nga Sentinary alina ebibuuzo by'abuuziza byendowooza nti bikulu okwefumintirizaako naddala mu kaseera kano nga gavumenti evuddeyo nga n'okufungiza efungizza okulwanisa obuli bw'enguzi mu ggwanga muno. Naye ekibuuzo ekisinga obukulu, bino byonna ebigenda mu maaso bigenda kufundikirira wa? Byonna bigenda kukolebwa sipiika wa paalamenti bw'aba nga kituufu alina obulyake bw'abadde akola anaakwatibwako? Bw'akwatibwako ate abalala abanaazuulibwa nti nabo kitundutundu mu bulyake buno banaakwatibwako? Omubaka Sentinary. This is a good cause, but it is diversionary. Because the fight against graft in this country is not supposed to be selective. If we are clamping down on corrupt officials, then we should not do it in a selective manner. I want to give an example. We had 22 ministers implicated in the Karamoja Mabati scandal, including both whom they have now proposed to become the next speaker to replace the purported thief. He was among the beneficiaries. But when prosecution took place, only 3 were taken to court, and only 1 is in Ruzira, sentenced. So, if it is a fight, let it be a genuine fight, not a fight of proving a point. It is clear that they were trying to manage Right Honorable Anitah Amongo out of the speakership race. That is the whole intent of this war. And I am quite sure the moment she has now withdrawn from the race, the storm is going to be over. But now, as Ugandans, why should you excite us that you're coming to fight corruption? Yet in the real sense, it was just a showdown. Who's gonna win, who's gonna lose? The system that is clamping down on the Right Honorable Anitah Amongo has watched her accumulate wealth, construct schools, buy those lavish vehicles. In fact, the Range Rovers were actually even paraded at Parliament under the watch of the regime. In the first place, for you to import a vehicle, you must have shipping documents. The vehicles they are talking about, the Rolls Royce, has a number plate, which was licensed by an agency of government, that is URA. So how can you even say you are not aware? Me, I even think it's a waste of time for Ugandans to be fooled to think that now government has woken up to fight corruption,
Yet it is the same government which has institutionalized corruption in ku buno omulundi gavumenti esazeewo okuviirayo ddala erwanisa enguzi oba bali mu kukozesa Anitah Amongo okulaga bannayuganda nti basobola okulwanisa enguzi. Omuntu anaalwanisa enguzi agirwanisa atya? Okusinziira ku bakenyiza engeri ebintu gye bikolebwamu, emmotoka neevugibwa okuggibwa ekigo, abagivuga ne balwana okulaba nga bagiyisa wakati mu kibuga Kampala nga tebafuddeeyo kasasamalo kagenda kuggwawo nga batera okugamba abantu nti nomunaayisa mu kibuga mujja kusasamaza abantu, nga tebalina wa booda gwe bakomako, nga tebalina muntu gwe bakomako. Waliwo abantu abamu abatandika okufuna ekirowoozo nti eno yandibanga sho eteekeddwawo okukkakkanya emitima gy'abannayuganda naddala abo abalowooza nti enkulaakulana y'eggwanga eno eziŋŋamiziddwa buli bwanguzi. Era ekyamazima bw'otunuulira vidiyo gye nkwadde ey'ababooda n'otunuulira reaction y'abantu ne reception y'abantu ku mboozi eno, oyinza okugamba nti abantu essaawa zino baligamba nti era kale kaba bakwateko. Wabula ekibuuzo, banaabakwatako oba tuli mu kiyita mu luggya, akaseera kajja kumala katuuke sipiika wa paalamenti addeyo ali emmere ye, oba sipiika agenda kufuuka Yesu Kristo agenda okufiirira abalyako abalala abadde balyase naddala mu institution ya paalamenti, abalala babadde alya nabo bo balekerwe nga bataayaaya ate era muze gusigale nga gutambula. Awo wetugenda okutambulira olunaku olwaleero era nga ndi ne Isma okwongera okuba nga tukuba tooki ddala kiki ekituufu ekigenda mu maaso okukolebwa essaawa zino. Tuli mu kulwanisa bulyake oba tuli mu sho yakulabisaayo omuntu tusobola okulwanisa obulyake? Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Nyongera okwaniza ku Same Official nenkwebaza okubeera nga twegasseeko. Likinga videos zaffe zino zongere okuba nga zitambula okutuuka gye zirina okuba nga ate zituuka. Commentinga kituyambako okumanya kiki ky'olowooza ku ebyo tuba twogeddeko, ate n'okusubscribinga. Oba tosubscribinganga nkusaba obeere nga ate osubscribinga weegatte wamu ku family bwe tutambuliza ebintu byaffe. Kale bannaffe aba African Canadian Foundation bakutegeeza nti third conference on substance abuse, addiction and mental resilience ekomyewo. Tugenda kubeera Toronto, Canada, gye tugenda okumala ennaku 2 wazindaba. Okuva z'omwezi 11 paka ennaku z'omwezi 12 tugenda kubanga tugenda e Canada. Kakati gwe ayagala okutambulako naffe tukusaba obeere nga ate otutuukira ku namba z'essimu za ku screen eyo. Yagala otegeere nti okusobola okutambula naffe tuteetaaga okuba nga tukuwa invitation yekakasa nti nno ogenda kuba kitundutundu kw'abo abantu be tugenda okuba nga tutegekera. Kakati okusobola okufuna invitation n'okumanya engeri gy'osobola okuprocessingamu ebipapula n'ofuna ne visa n'otambula, tukubire ku namba zaffe z'essimu ebisingawo okusobola okubeera nga ate obitegeera. Alihila Holdings Uganda Limited abo bazimbi, buli kimu ekyetaagisa okuzimba ne obanga tonnazimba okuba plan. Kakati tukutegeeza nti tutuukire ku bintu byonna biweetaaga okuzimba nnyumba yo, somero lyo, byonna nga weeyagala bizimbibwe, Alihila Holdings Uganda Limited babikola. Ate nga bakutegeeza nti nno be bakafulu b'okusima biodigester tanks
ezo digester tanks zikuyamzi zezamenyewo ate septic tanks tezijjula teziwunya ate ziwangaala saako n'okuba nga tezitwala akasente akasaamusaamu. Nkutegeezezza nti nno ndina Isma wano era nga Isma wonsangidde badde ngenda mu maaso okubeera nga ate ntunuulira ebibaddewo amakya olunaku olwaleero. Bannaffe ab'ebyokwerinda olunaku olw'eggulo basazeeko amaka ga sipiika Anitah Amongo era saaki ne zikolebwa ku maka ge ag'Ekigo. By yesterday evening twategeezeddwa nti nno ab'ebyokwerinda baasabye sipiika wa Parliament ate abawe access ku mmotoka ye eya Rolls Royce Cullinan n'agaana obbawa ebisumuluzo. Era bwe kityo ekiragiro ne kiyisibwa emmotoka ezo zeetikkibwe zitwalibwe ku poliisi. Era amakya ag'olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda bwe batyo nga bamaze okwetegeka obulungi emmotoka 2 ezittikiddwa. Kubaddeko E3 era nga eyo ye Range Rover eya Speaker wa Parliament Anitah Amongo saako ne Rolls Royce Cullinan eyo nga ye mmotoka empya Speaker wa Parliament gy'abadde yakatuusa oba gy'abadde yakaleeta. Wabula bwe weetegereza emmotoka eno nga bw'etambuziddwa eyongera okuleeta ebibuuzo ku bigendererwa ddala ebituufu. Ebigendererwa bya kulwanisa nguzi oba ebigendererwa bya kwanika kunafuya na kukuba okugongobaliza ddala Speaker wa Parliament nti ne waabanga abadde alinamu ekirowoozo nti asobola okudda mu bantu adde nga bamuttidde ddala. Okusinziira bw'ogenda ku Google n'oteeka mu shortest route to Naggulu nti wembanva Ekigo nga njagala kugenda Naggulu kuba kiri ennyinza okukozesa okutuuka amaki amangu. Jjukira tubadde Kigongo n'atera okutuuka e Kajjansi. Bakugamba nti singa odda at least e Kajjansi bw'oti n'okozesa express ogenda kugwiramu e Bukoto then omale okomewo ojje wali e Naggulu. Wabula abakulu bo ate nga siffe twabasomesa okuvuga okusinziira mu kubala kwabwe balabyenga wano kubanga lwaki kugamba kino nti twakava mu kalulu era banafu ab'ebyokwerinda badde bagamba nga tebaagala kukyankalanya emirimu gy'abantu gweoyinza obba onoonya kalulu naye ate waliwo abakolaki abali mu kukola era ffenna ne tulowooza nti we tuba nga tukyatambulira ku nkola eyo nti bannange tetwagala kukyankalanya emirimu gy'abakola ng'oli ku express era emmotoka ogivuga ogijja ku express n'ogizza ku bypass okukakkana ng'otuuseewa e Naggulu. Wabula abakulu kye bakoze bavuze okuva Ekigo sipiika w'alina amaka ne bavuga ne batuuka Busaabala bwe batyo ne bagwa ku rawundi Munyonyo ne baleega ne batuuka ku Speak Resort ye Munyonyo. Kakati baade banaatera okusalamu okugwa ku Gaba Road wakati wa Speak Resort awo nga ku KFC waliwo bali mu kukola ekkubo ne basanga ekimotoka nga kyasimi makati mu kkubo ne baba directinga bambuke ate bagwe ku Kyebuziga. Bwe bata ne bavuga ne bava Ebuziga ne batuuka we bayita erukuli we bayita ku water pump ate ne bakkirira ate ne baddayo ku kidda ku Kyeggaba ne bava Eggaba ne bakkirira wuuyo Kansanga wuuyo Kabalagala wuuyo Nsambya ne bakkirira ne tulowooza nti engeri wabanga badda Naggulu bali badde batemera wa mukwano odde wa mukwano bwoti n'odda Bugoloobi at least Bugoloobi actually Bugoloobi is the best one. Osobola okudda ku Mubzi era siroba oli muki ofulumire no ku Mubzi bwoti n'odda bwoti nokkirira nga toliwa toli Naggulu. Abakulu ne bagamba nti nedda eyo wala toseka isi baba babuze kete bali baje batonanya ku kaadi
Waze kwagalako kaja ate zaali tunze VIP milioni 3. Kati watuuse kweyikwale na moolawe wapya ne balabanga mukwano eri wala ne bagamba tuyingire ekibuga okuli ne paka ya taxi enkadde ontegedde bulungi okuli n'owino ontegedde bulungi okuli n'omuntu asinga obungi mu kikuubo okategedde bulungi baabo kukulokotawo balaba bayiseemu awo bambuse ku Entebbe Road watuse ku Entebbe Road omuntu yandigambye nti kale kabasale badde ku Jinja Road bayitawo wa Hussein wansi wa Nassa Road wavuganga special nanyumizanga gwe oba osobola kudda ku Jinja Road n'okozesa Parliamentary Avenue n'ekukuba ku UBC n'ogwa ku Serena n'ogatta okitegera bulungi era omaliriza ogudde eri ku bitaala by'oku Fairway bwe kiri ne bagambye eyo naye waki toseka isi bana abasajja baddira ebyennaku nze banfasira ekintu eki kubadde kwagalako tiketi wonna yatese ne twalizifunye kubadde kwagalako tiketi okulaba emmotoka yani tubadde mwoleso bwe bamazaawo ne bamussa ku Kampala Road kati Kampala Road ujukira waliwo ebitaala ng'onatula okutuuka ku banka ya Cairo ova actually ku banka ya Cairo wennyini ng'ogivaako booti olyoka okukkire ku Duster Street booti ng'otuuka ku ekyabaprotestant bakita batya ekyo Church House waliwo ebitaala awo ebitaala ne bikwata tebitera kukwata ebyalero bikutte ate oyinza okuba ng'era bakikoze kigenderere ng'ebitaala babisetinze bikwate biriweewo abantu basuka beekubya selfie cheering with Anitah jukira wali n'abasuubuzi b'ennakasero we wali ne bano banneeko okategedde bulungi abanneeko bamanyi nedda ssebo ate obadde ki kati zimadde sikirate sikirowoozezaako ekyo banneeko babeerawo ye dipo yaabwe kasa bwatugamba kati webatuuse ku City Square ne bambuka emmotoka eyo ssebo ne bagiyisiza ddala ku geeti ya Museveni y'ennakasero baki jukira waliwo n'abatunda emmotoka basebuufu bapayini kati n'abatunzi b'emmotoka obwedde bagiwa omuwendo eyongere dibeetinga nesebuufu tagisobola nesika motors tagisobola ne Success Motors tagisobola eyo mu Uganda teri kateri mboozi etambula mu kibuga okujjako ebbeeyi y'emmotoka eyo babuloka sibe balimbira obwereere baabo bakkiridde kale ate baggukidde ku Fairway ku bitaala bali basobola okusangira ku Jinja Road kale bayise mu bitaala bya Fairway kale bambukidde jukira wansi waliwo goofu waliwo n'abazze abagoofu nabo baba bangi bagagga bazibu wabawo n'abazungu kati n'abazungu bazze ne bagikuba ebifaananyi ate jukira buli alaba emmotoka abuuza oh wow what a beautiful car what is the problem kati ate babagamba ono yalidde enguzi your country is very strict they hate corruption bayita mu ofisi z'abambasada bafubye okulanga buli awali geeti y'ambasada bayitawo baabo bambuse tuwese tubanga abazze kololo bwe tuti ate tukkiridde okukkakana mukanaye mukaba Katonda nga atusaase katutuuka ennaggulu abantu babuuza kino tukyali mu kulwanisa nguzi tuli mu kuswaza tuli mu kwanika singa bino byonna ebikoleddwa biggwa Anitah n'azuulibwa nti si muli wanguzi ani ayinza omwetondera ye tasobola kuziiribwa nti si muli wanguzi ne bakubya Anitah emabega ne maaso bakubya Anitah emabega ne maaso Anitah ajja kutuuka okujja ne kumukola abantu badduke wone ya Mungu afuuke kangabaana kati family Anitah okumanya bamukubye Saimu family ye bagikubye kuba aba abagagga tebatera kuyamba family zaabwe Anitah bayinza n'omusalira ku kijja ne bamuzira okumuteeka kuli nkubuulira
sayima abo abagagga tebatya kuyamba famire zaabwe era kati ogakulaba nga ne famire ya Anitah evaayo bannange kali yagala n'okukola ekijja kya jjajja yagala n'okwabya olumbe lwa jjajja yagala n'okuzimba ennyumba y'okukika kati bakubye Anitah ateekwa okuba nga yino n'abawala abatuuse okufumbirwa oba baatuuka edda kati n'abako bonna babatwaliddemu Anitah kye bamukoze yegwe muwala w'oli gwe baalegesa emmotoka mu n'ababbi Anitah bamukubye era mu Uganda noza ye muntu akyasinza okubwa kama yala kuuza nti mu byafaayo byolabyeko mu byefuzi bya wano waliwo gwe baali bakubye okwenkanaawo taliiyo ono bamutaddemu ebirungo buli kimu kyonna ekyetaagisa wekuba kusiika bamusiise nga mu Nigeria omanyi omu Nigeria wasiika enva ateekamu obunzaali n'ateekamu obunzaali nassaamu n'obunzaali Katonda akola ebintu Anitah si yabadde yeeyerusa buli muntu luweerusa ogatta ebika by'ebizigo kati ne bagatta buli kika bituukirire ku neeyusa ye kwaye yeerusa oteeka okuba ne Carolite yani ebizigo tukireke bannange tukireke kati naye bagenda bifukumulayo bayinza n'okugamba nti Anitah tumusanze n'ebizigo kyabusiru ekyo ekirajja kikolera ani akulimba tumusanze n'ekizigo nenga tube egula $8,000,000 gwategedde ekigo ekitete kiyambadde nga ajja okulayira kyabadde kya $48,000,000 wagafunye kaago kwa bagenda kuba Anitah bajja kutoka ne ku G-string sigale mulayini ndiko lwaki balese kitete nti kigula $4,800,000 abaana ba social media siba social media Anitah kennyini bagenda kuba Anitah sayimu n'abalina amanya ga Anitah bagejjeko buli abazadde abaana nti gwe Anitah Aneti bagenda gejjako Anitah agenda kubeera mu ggwanga nga tena ne bwayingira mu kyaki abantu bagidduka kati abantu bonna baasiza Anitah nti buli abadde afiirwa Anitah yabadde abatta because sente zaaliguza eddagala Anitah abadde azeejalabya bino bye bali mu kukola Anitah kugiba bamukuba gundi bamukuba exactly kati n'abantu kati tuwulidde taata wa Sserwadda kitalo nnyo Pastor Sserwadda nkutumidde nnyo oli mukwano gwange sisobodde kuziika lwa mbeera yansi kati bagenda kulaga nti buli kati afiirwa wulidde Anitah sente zonna ezibadde zibayamba za Anitah nono ayafiiridde mu accident enguudo za Ekyankalanyiza Anitah twabawa ssente zonna n'azikozesa ensi egenda kukyawa Anitah ate ejja kukoma ku Anitah yekka n'abaana be bagenda bakyayiramu n'abazzukulu ani abamanyi abaana bagenda kuvaayo bano abaana ba Nopu abaleeta bwino ogenda okulaba ono ye first born wa Anitah ono ye second born ono ye third born ono yafumbirwa gundi abaana ba Nopu nga babuuliriza okulina teacher lumbuye ogenda kulaba ettaabu kakati nzinjagala okubuuza gwe mundaba yeeyiyo gavumenti eri serious eri mu kulwanisa nguzi ku sofa bye waakalabako teri serious tebeerangako serious gavumenti eno kasanga efuga ggwanga terina kintu kyeyali ekoze ne ba serious mu myaka ana tekibangayo era tekigenda kubeerayo kati ono Anitah baagadde muvunza nakumumalako kajanja nti toddangayo kwepankira ku Mwami Museveni ye Anitah gwamusinga era simuwolereza yakyamuukirira nnyo n'aleeta n'amaalo Mwami Museveni olina kukola nga kintu musoke yakola atya yali ku prime minister ulidde gwogamba kintu musoke omusinga bya bugagga yabirina olina kukola nga taata wa Nammere Sempijja omusinga bya bugagga olina kukola nga Sekandi
sekandi yasinga n'ennyumba embi ekuli wano kumpi. Ennyumba ya sekandi esaana gwe gisulamu. Tagimenyanga. Kuliko ne mama oyingi ya pole otukuwa sekandi n'ogwo omusajja aliko ki. Abasirikale bwe basula. Gavumenti eyagala abantu bwe batyo. Kyovula basekandi buli budde bamuyita. Buli budde aba azina buzinyi. Ye buli budde aba yenyeenya bw'obuwungera n'agenda mu papapo n'anywa omwenge gwe. Kati gavumenti awo bakwagala waga sekandi talina busobozi buzimba nyumba eryawo otuuka sekandi tokkiriza nawo kageti akamuyingiza olinganga agenda mu ssabo naye waga sekandi omusinga buyivu oba omusinga bugagga. Kali gavumenti awo eyagala abantu bwe batyo. Nengwe kasooleta amaalogo yakikola Mama Mbabazi. Mama Mbabazi yatuuka nga yalonda ba minisita mu ggwanga. Mama Mbabazi nga yalonda ba PS bonna mu ggwanga. Mama Mbabazi nga yalonda RDC. Abantu bagendanga owa Mama Mbabazi. Mama Mbabazi ne yeepanka ne bamukuba. Ne bamukuba. Niti bamukuba kutuuka nti bakozaamu. Anti kyekyo kyekula mu lukasirise. Ekibuuzo ono yabakola kigwe bakamba. Mama Mbabazi mwerabira mangu bamuutula. Kayihura n'aleeta amaaloge. Bakuba Kayihura. Bamutoniyiza alinganga gwe balyako emmere. Bw'otunywa ku Kayihura tuyagana nakudde okulya mmere. Omusajja asenga embuzi mu Uganda. Kayihura. Yasinga embuzi mu Uganda. Mulunzi wa mbuzi. Oba ezimu yazijjawa. Oba zino ezimu kesisi zeekwata nga yatwalangako. Balunda ewaabwe. Balunda ne ayina embuzi mpitirivu nnyo. Ne Kayihura ng'omutunudde kutokiza enki ye mugagga. Gwe kimanyi Kayihura yasinga embuzi mu Uganda ne pikipiki ennyingi. Ne kakati. Ne bakuba Bukenya. Giribati atandise kwemwolanga Museveni ebikofiira entambula okuwanika emikono okwemwolamwola bamukuba. Nze Bukenya yampako ku ssente ne gurupu yange zaali ebiseera ebigundi yali afumba caayi ng'afumba mu ofiisi nga yagabula caayi yafumba caayi Sise Namuddu ono mbaka w'Erwengo yavuwa Bukenya nga mufumbi wa caayi era nga yatugabula caayi. Ne kati MP. Naye mufumbi wa caayi gwe gwali omulimu. Anti nkubuuza gwe gwali omulimu gwe. Omuntu abaako n'akujemvu. Zoli mumanyi mukwano gwange. Nange mumanyi Size Namujjudde Onoozi. Ne bambi yali ng'afumba caayi nga caayi wa wooma. Teri caayi ayawukanya mpooma. Ismu. Tumalako abantu. Saimo, ze nkubule byafaayo. Caayi wa Donozia yali awooma. Donozia. Saimo mu mwaka gye mu Kampala. Saimo. Mu mwaka gye mu Kampala obadde Makerere ng'osoma. Neddo caayi wa Donozia. Abantu bagabajjukiza byafa. Ate byefu bicaayi. Nze sinywanga ku caayi awooma. Nga wa Sise Namujju. Sise Namujju shimala kati nga Gilbert Bukenya atuyita ne gurupu yange nze Mukyaba Isaac Luba Kyoya civilian major makulu yali tanakujja nga tugenda ninga bakuba omuceere era ffe twavayo mutaasa nga bakuba omuceere ne sola tomanyi Bukenya yasooka okuleeta omuceere pulojekiti y'omuceere abantu balima omuceere ne sola ne bakuba n'amapaapaali ge ng'alina n'essomero eryo musajja tuli mulemi n'okumaliza baali baseka senior secondary school twamalayo mwezi mulamba nga tusula mu maka ge nga mukola gye ebbanga lyonna
anti nga bye tunaabuulira abantu Bukenya n'atugaba abasajja banzita gana amapapa yalina amapaapaali gaali kuyika nga 3 naye nga amapaapaali balemedde ku mapaapaali balemedde ku soola balemedde ku muceere era ffe twavayo ne tukakkanya gavumenti ne tugaba ne muve ku musajja mapaapaali gabaali baseka gaali baseka muve ku muceere gwe ne bambi Bukenya yagaba sola ng'atazigaba bwereere yagaba mpa ery'essomero ng'owa Bukenya tusasula ngadde ne bulungi naye nga naye lyamulema okuddaabiriza tosobola kukkiriza nti ya vice president essomero liri ku lusozi waggulu baliyita baali baseka twamuyo omwezi mulamba so onyonyola be bagenzi bakuba wulidde baakuba ono omukazi eyatandise kunyirira nga batandise kukuba ono tomanyi olwatandise okukuba Anitah omukazi nadde engulu Rebecca mama yazze engulu atandise n'okunyirira atandise n'okuseka atandise n'okugejjagejja baakuba mama Rebecca ate ng'ono yamukuba yamufandinga wabadde okimanyi basenkanye wa Museveni buli omu ne yeerangira omusawo Muganda eddogo luma agamba gwandoga ne ate Anitah mu binyo tosobola kufaananya nedda ssebo bino byabadde maaso ga pulezidenti si byange naye tosobola kufaananya nedda ono omukazi mubi nnyo n'ofaananya munno kwojo yawula eddogo nedda ssebo omukazi yakigambye maaso ono anzita naye omukazi mubi nnyo n'ofaananya munno bw'otyo guwaawo atalina kisa gwe ekisa kyakuvaawa laba munno bw'atunula Sayimu laba omukazi bw'atunula baamukuba ng'ono yennyini yakuba ng'ono okimanyi nti ono yatuuka n'okuteekamu ssente buli mulonzi nga balonda ebya seeke wulidde nga buli mulonzi amuwa emitwalo 5 gwombadde mu bimanyi ebyo era ewantu wokka woba taawangula Rebecca kamuli yokka baazirya ne bagadde tuziridde Anitah ndozo oba yasingako obululu 10 nedda okadaga yasinga obululu 10 nawula wonna ng'amukuba right left bw'amukuba mu ssente bw'amukuba mu ddogo bw'amukuba mu ssente bw'amukuba mu ddogo bw'amunyiya eddogo Anitah abadde mubi nnyo kati Anitah bw'oba tulaba tupima byafaayo gwakusinze era sagana muntu awulereza Anitah gw'obadde osinga amama mbabazi ateekamu ne ssente ze Anitah mu lutalo olwayita Museveni tafiirwanga wadde kapa kyova nti kati bamukuba Anitah bamugjawo ffe mu FDC twali naye mu FDC n'atulekawo ate naye kalaba okuzungazunga kati yeevuma n'olunaku lwe yasooka okwegatta ku movement era munnamawulire n'amubuuza kikyolifa tuweerabidde nti olunaku lwe nasooka okwegatta ku movement n'olunaku lwe naleeta Royce nze Ssaabasajja Kabaka nanyinyinsa eggulu namulabyeko yabadde mu Masiro n'ava mu Masiro n'agenda okulaba muganda we ali awera ku Masiro bamuyita Mulangira yalwala ne tufukamira ffenna ne tweyala alina akamotoka ke kanyirira naye gwe Ssaabasajja tajagala yokka Buganda egireeta gavumenti nekuba Buganda Royce ffe twasooka n'ogireeta mu Buganda sa Edward Muteesa gwe tetuzaaga akuddayo kuzireeta Buganda nina sente zigula mmotoka eyo negwe n'oleeta amaalo olwo yakola ekyafaayo omukazi maalo ge gamuleesa ebizibu Museveni alina we yawooba $1,000,000
oyo nawa 5 buno byerubaga ne mateka 7 yawa milioni 2 speaker nawa yakawo oba ovumi mukamawo kati Saimuto ina Saimo wano gundi Lawrence ne bwaba mukamawo tomusinga nze nakola ko Lawrence nga nsinze mu bingi nga muki mpozi mukulye kikomando ndiko nyomeza oye nyomeza era twage novanga bangamba ali mukama wa munne layiraku ngatenze lino okuddamu ne yanjo nti baso ne banyabo yenze fano beta tumanyi no ye boss otakukiriza nekimenya mateeka nze nakolako mu KCCA mukamawo tumusinga kwambala mukamawo tomuleka mu field mukamawo tomukulembera nimmaji bwe kiri nimmaji buli kimu kyonna olaba bagana nakusaza mbuyigirize nga mukama wo umusinga era bwolaba obumusinga tobwogera abamu kibagobya nnyo bw'omanya nti olina diguli nga mukama wo wasinya 60 gwe gamba ndi wasinya 4 era koleeta amaalo ajja kukutya naye mukama wo awankya milioni 10 gwe n'omusinga emirundi ena oba omuvumi oba omulaze nti saabakodo saabalulu tasaddakira abantu gwe n'omusinga kati gwali bategeeza nti mwami 7 yawayo meka gaali 2 kati gwe wali wadde 15 ye muntu wategeeza gwatandika okutankula mwami 7 nagona omuwala ajija atandise okumanyiira abantu bebituguse sijja bisobola kati mwami 7 yawadde milioni 2 gwe waayo 15 waayo 10 omulage nti oli wansi wa milioni 10 naye oli akola sente bazikubira South Africa na Bungereza ulide nanyinyi sente gwataawo yate omuswaze mu bantu kitegeeza tayagala bukatuliki kitegeeza mukodo nnyo ulide Anitah Amongo gegega muletedde mu bino kakati ekigenda mu maaso kya buli bwanguzi mu kaseera ng'owekitiibwa Mpuuga banenengana n'ekibiina kya NUP waliwo abaanenya Bobi Wine kale tuganye buli naye engeri gyekikwatibwamu ekyabano kyawukana kitya ne bali kye baakola ekya Bobi Wine n'ekyagoni ono balina tuli kati kankuwa example emmotoka baali basobola ogijjayo ekiro netuuka ennaku ebukiri eyo emmotoka wadde yabamye ebisumuluzo babadde balina n'ogijjayo ku weekend n'ekiro kyokka olidde n'obutasasamaza bantu baalitumibwa gundi yekka kati mubadde mukuuma yaki ebadde neeva ku kiwuma ekyo naye ogirabye bagiwadde ne convoy ne bagiwa na attention ate gavumenti ntemu nnyo yagambye n'abantu mbagee bakuŋŋaane abo abantu tuga bazze bokka be babawadde ne time bajje ku luguudo kuba emmotoka ebadde balina obusobozi bonna ogitwala kati ekimotoka mbadde mukuuma kyaki etagenda kudduka ye abaffe lwa temugiyisizza eri ne mugiyisa eno wansi ewali enkumi y'abantu eno gavumenti obukyamu bw'erina eswaza buswaza neterina kyeyali ekoze emyaka 4 nekituukira abo ne bagamba nti twawona gavumenti enkadde yatuleetera kino twesimye ne Museveni waffe tekiriiyo bodda mu byenjigiriza byagaana bodda mu byenfuna byagaana wano mu byenfuna kyakoze kulikodi era nze nti abaana ba William ki eno gye bakutte abaana nti bagenze ne babba kompyuta mu gundi nze olwo oluguudo ndutya kukuli abaana abagizi bwe batyo ne mugenda mu banka erina kamera 138 erina abakuumi 138 mwene mubbamu kompyuta 9 ne wabulako n'omu abakwata abo abaana nze mbatya abaana babana bafuusa kati gavumenti eno terina kintu kiyali ekoze kasanga ejja mu buyinza abantu bagandi bane mu 7 yatuwonya bwe ziba nguudo gadibye ngali bwe guba musolo gadibye kati gavumenti eno kati Anitah senge badde serious ebadde zaako Mpuuga ebadde zaako Mpuuga ate lwaki anti Mpuuga naye yalya ku ssente ezitayise ku matuufu ate Mpuuga bwe abadde azijja ne Anitah babala baddi
Goganze siraba. Ulidde. Goga sina maaso Simon. Abadazi yanani. Anitah. So singa de bagala kuwanisa nguzi. Sani Mpuuga bamukutte dda. Ulidde. Singa Mpuuga mukwate, bali abazifuna bakwate, buli alidde ku ssente. Waliwo polisi ono munnamawulire simanyi polisi ani oyisenga mukwate. Polisi obole. Obole. Director of Communication ku Parliament. Oyisenga mukwate. Ye government erwanyisa enguzi. Government erwanyisa enguzi. Wano bakotte ku bajaasi. CGF ng'agenda abakwata. Ne batukoma bakwata ne biggwa. Sente z'eggwanga baazizza. Bo baasibibwa. Kyekyoyo gundi byagambye Centenary. Senga muli serious mukwate abantu bonna. Kali gwe ku list yoyo boyagala okukwata baliwa? Mpuuga. Walana muwalana. Si muwalana Mpuuga nzita. Mpuuga satali buweeru kati. Walana muwalana. Nedda sebo. Talina kyali abbi. Ate sente zaali mu mateeka. Ate mu mateeka nga kyova nti mwagale nnyo omwana Bobi Wine. Olina Sulaiman. Katonda yawa Bobi Wine amagezi Simon. Simon n'ofuna ku magezi ga Bobi Wine. Todde okukaba bwavu. Ulidde. No wabo bunuma babonye. Maama we omwana we magezi alina amagezi. Olaba bwe yabakeera amukotte bubi, amugobye bubi, yali mulinze, emuganda munne n'abagamba n'ekimala Mpuuga agende. Mpuuga be bali mu ssente. Gwomanyi Mpuuga ssente z'abadde agaba. Mpuuga ye yasembye mu Uganda yonna. Ne yasinze okuba billboard ya Mpuuga yesimba okuba president. Anti yazikubisa abantu be. Abakaba parliament. Buli billboard ebadde ya milioni 810. Esente abadde azijja wa Mpuuga. Kandiza busente bwa musaala. Ani akulimba. Yefiiriza. Nedda Mpuuga aboolelezibweko. Mpuuga kati senga ali munda. Waliwo ne ssente ezaawulwa okusegirinya ng'afudde. Gyeziri tezinakwatibwako. Ate emmere essente z'emmere zaali mpitirivu. Emmere ng'ate yabadibako. Bagifumba ne batagirya abantu. Abantu batagirya. Mpuuga talina musango. Mpuuga omusango weguli. Saimu okubuulirira n'okupulogulamu abasajja banaaba benkanyi Mpuuga bajja mubaka. Siraba musango gwalina musajja wattu. Mpuuga alina emisango ebiri nze gye ndabawo. Ogw'ebitaano ezo ze yatwala neza Anitah Amongo yabadde asinga omuwa ssente. Gwe kimanyi Anitah Amongo abaka ba parliament wadde opposition yabasindikirayo obutaano. Gabadde mukyala Mugabi. Netabadde Mugabi gwe yakakuwaayo mmeka. Anzi simbaka wa parliament. Toli mbaka wa parliament. Ne ssente azoonoonye nnyo. Anitah Amongo bagala kujjayo n'obuleega. Bugingo si yagamba nti mukazi we yasinga akalega ak'ebbeeyi mu Uganda kakyaka Anitah kagenda kukubyamu akasuzani emirundi 6. Naye njaganda be n'akasuzani akalega ak'emiliyoni 2. Oganya kakulabira kooti. Nyini kalega. Maama Bugingo ng'amwagala okukamata bo bawulire. Kale tunga tumaliriza. Kalango yafudde bannaye. Bitalo. Nze siriiko. Kiri mu buwangwa baffe wano. Ani Kalango abadde Muganda? Anti ffe Abaganda. Kati afudde abadde Muganda? Kati lwaki gwonkaka nze kiri mu Uganda? Nze nkungubagire n'atali Muganda. Maama nkungubagire Baganda bokka. Nze banye nsosola kati n'okuboola. Wamusisinkanako? Simusinkanangako. Nze mbadde mmanyi nalabye obutambi abadde akaabya abantu, abadde atigomya abantu, yali akoze n'accident Bobi Wine simanyi afiiremu obudde bonna butambula. Oba bamuwaayiriza. Waliwo n'omulala gwe baakuba ono abadde tayiga. Muzeeyi yogerako ku bano bakuwulire. Musirike muwulire muzeeyi. Muwulire muzeeyi. Ayogera bw'atyo. Muzeeyi yogera nnyo.
tomuwulira ekale namuwulira ddala omwana yayogezanga sitayiro ng'alinga ng'ali ku kikolwa nedda banna ne oddira muko oli pulezidenti wadde musajja mukulu alina mukyala we mu butongole ate teri atalina bujja ate abakyala abakulu abo baba n'obujja kati ne kakati addeyo abyogere nti muzeeyi waliwo kye bamukoze kati ebyonna byonna Anitah n'otojja ng'olaba n'antaba gaakaaba gayonka kumanyiira kumanyiira kale katumaliriza tutya ku nsonga y'obuli bw'enguzi ebituufu kye byetuufu ebyandibadde bikolebwa kati olwedde ebigenda maaso bituufu kye byandibadde bikolebwa bwe mundabayo anti ebituufu ebyandibadde bikolebwa Anitah byonna babisaakinge babijjeeyo Anitah avunaanibwe ne ssente ezo zonna ziddeyo mu ggwanika ly'eggwanga naye Anitah asibwe ate nze kyessaagala wadde Anitah simwagala Anitah buli alidde ku ssente ezo mu bukyamu yenna agobererwe tebamuleka kulya yekka yes mumuswaziza ni mumukubye nnyo naye kakyabuleyo ekyokumusiba n'ekyokuzza ssente naye si yekka layini nnene nnyo abagamba bakendeeze layini nnene nnyo so tebamuleka kulya kuba yekka wenagambire nti njagala soko muwerekera mpuuga owokusatu magogo yabadde afuna ssente mpya n'enkadde mu mupiira wano yazimba akasaawe kali awo ne bw'okatunulako Kadiba Stadium emmeme ekuzza emmeme magogo sekati alina nedda ssebo magogo gomesene ezibadde zifunika mpiira abazanyi tobasasula abazanyi olumye balumye ani abazanyi baano be bakubanga bakimpa ekyekubire tubadde tugezezzaako ne katulinde eddulo katukube wano ne wano baba mu byakuteebereza abazanyi abasasule bateeberezebwa naye aba Uganda bakuteebereza tubadde senga gonde tatukubye katulinde Nigeria bwe tetukuba tuyita ku Congo tusaba Congo bagikube omuntu azanya bwatyo oteebereza bwe bityo magogo n'empuuga ze gavumenti ebankwatirako nja kujja mbeebazi magogo ssente mpitirivu nnyo bulaba akasaawe kali wano simanye bakayita Kadiba Stadium kafiirako katwakita akakadde katwakita kali kaza n'emmeeme kali kawanika bwe kati ebikono bya traffic byaganyewo waggulu akasaawe kali ka service provider era gwe n'oleetayo akakadde asasula abantu baleeta ebikola nga abalina twakita bangi negundi ono muvuzi w'empaka alina twakita ezakabi Moses Lumala kampuni ezina twakita mpitirivu naye gwe n'oleetayo akafu katwakita kafiira ku Kadiba konna kagana n'okukka naye nawulidde bamuggyeko pasipooti ye magogo era kyo mu bino bibadde bigenda mu maaso yatambula n'abanoonyereza ndowooza okwidentifyinga ebintu byonna we biri magogo akwatibwe sebo tuli mu kulwanyisa nguzi Saimo magogo akwatibwe magogo addibweko ssente zonazo waliwo ezibadde ziva ebweru Dokita Mulindo Lawrence yaleka akoledde omupiira gwa kyekikuluma oli mu lutalo lwa Mulindo Mulindo nedda ebyo Mulindo byakola byakakoze byeraga Mulindo leeta magogo Mulindo yawayo obukulembeze nagabanne nze mpumudde tebamuggyako naye omusajja abbye ssente z'omupiira ziweddewo teri kiganye waliyo simanya kiri mukono eyo wali ettaka ly'ab'omupiira eyo magogo bayalikola ki nikasayo gye kali bakasambirako akemukono bakayita batya njeru eyo njeru owaline na buli kimu kyonna eky'emipiira technical center ekya technical center Allahumma wali otuuseeyo bane magogo asaana kukolimirwa magogo bane gavumenti mutwembe ngebwe mwazze ate abo bombi ate amala gagamba nti magogo bamusindika kubega Anitah ate amala gatugamba ne Anitah bamusindika kubega magogo kati tulanga olugambo lungi mu mboozi zammwe si lungi ebimu bituufu tumalirize bannange
Eyo no wetu ebiri tukyagenda maso nga twetegereza ensonga za speaker n'okulaba waji zigenda okubeera nga tezikola ki ziggwera sofa ate katulinde ne mu kyalo Bukedeya ate police enagenda mu maaso okubeera nga ate eyazaayo ate olwo tulindirire Bukedeya sije yajoga abantu wali tuseke Bukedeya mpita nayita mu nze nayo omuwala naye ngenda namuwasa n'otuuka Bukedeya n'okaba amaziga bayina amabaati endebe zino ezidde ez'emmwanyi yakujja Kampala n'ekutwala etteeso bayina amabaati ag'endebe bayina obusiisira gwe n'odda banna babeera mu mabaati ag'endebe n'obazimbira ennyumba ya bisenge 306 mu gavumenti eno bagiraga ebisenge 306 ne banne bonna basula mu ndebe amabaati ga ndebe waliyo ne beekula ebaati ly'eddebe endebe ozimanyi zino ezanogange emmwanyi endebe eccupa ez'abatoolo kati ge mabaati agali Bukedeya otuuka Bukedeya ne weegomba n'omuntu naye naye omuwala ne mutya nga bano nga baavu bazibu obwavu buli Bukedeya omuwala bino bye tuzungazunga kyokka gwe tokwanangako Bukedeya otya pulogulamu eno mukyala wagiraba tagiraba kati nkufunireyo otya maama abaana pulogulamu eno etutte nkufunireyo nkufunire ekiteeso omanyiyeyo ne bakulogaloga gwe naawe kati omwana omuto naawe buli bwokyogera kupyanga wakuba pulogulamu mama abaana agiraba kali naawe okyamiggojo omanyi kati abakazi beefudde ekizibu bakuba abasajja semu tebakubangako kazi nakukuba maama we abasajja bakuba abakazi ate nga tulina kanya mukazi wabasaze okukuba ate munange otya agamba nja kwongera agamba gamire n'osirika ki Saimuni n'abasajja bana abasajja bamu tebakyasula waka golaba motoka butavaamu ngoye asula mu motoka obuta nakituukako abakazi nakuba anenjagala Simon ndabe nga mukazi wa kuba njagala akunkubiremu video nefuluma nga yankubire for figure kyakola ulidde manya wali olugavo olukongole awo manyi wali olugavo olukongole kale lugirigimba joga tasoma kukuba mukazi wo Simon yogera mukazi wo tasoma kukuba ndani wanabunya tasoma kukuba nanakoze bali bagenda bakuba baba bakoze eki Simon eddaleka kwogera bwotyo Simon bakuba abasajja ennaku zino nganawo omukuba alwa yabakusookereza maama we mukazi tebamukuba nga so yakutanna kukuba abasajja bambi abasinga bakooye ate abasinga bakulu ate abasinga baba n'ebizi ate abamu batya amawulire naye y'omukulu eyepankalika kato bamukube ngaani kati simanyi nayenze yenna beera ne mub'emyaka gyo nga kati nga mukaaga shumba musibe bulungi mweraba musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971-58-58-79 oba ku WhatsApp ku +256-846-772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.